Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel ya olwaleero njagadde njogereko nammwe abatera okuloota abantu abaafa. Oyinza okubeera ng'oloota nnyo muzaddewo nga yafa, ng'oloota nnyo taatawo, oloota nnyo maamawo, oloota nnyo mugandawo, oloota nnyo jjajjaawo naye nga baafa nga bakujjira nnyo mu birooto. Ekyamazima ng'osobola obbaloota omulundi ogusooka gwakubiri gwakusatu kwegamba nga bakulemeddeko ng'obaloota nnyo nga bakujjira nnyo mu birooto. Oyinza okubaloota nga balina bye bakugamba, tugeze oyinza okuloota taatawo ng'alina byakugamba bye yabagamba ng'edda ng'akyaliwo, oba ng'olaba si musanyufu ng'omuloota munyiivu. Buli w'olaba ng'ekirooto ekyo ng'oloota omuntu we yafa naye ng'akulemeddeko, kyandibadde kikulu bw'obeera nga ggwe mukulu mu kika kyammwe, kwegamba nga ggwe musika, kyandibadde kikulu n'okuŋŋaanya banno n'obeera ng'oyogera nabo. Osobola obbagamba nti guno omwaka lunaku bwe ruti badde njagala tutuulemukko gye twaziika taata waffe. Buli w'ofuna ebirooto ebyo ng'oloota abantu babaafa nga bakujjira mu kirooto, kikulu nnyo mugendekokko gye mwabaziika mubeere nga mukuŋŋaanamukko, musuleyokko n'ekinaaba ekiro kimu naye nga musuzeeko ewammwe mubeeko bye mwogera ekiro. Buli omu ayogere ekimuli ku mutima, kuba ebiseera ebisinga mu abaana bwe mubeera nga temukwatagana nga muyombagana temussa kimu, buli omu ali ku lulwe, kiba kyangu nnyo abantu bano abaafa okubeera nga babajjira. N'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo buli we mufuna ebirooto ebyo by'abazadde bammwe nga babajjira mu birooto, mubeere nga mutuulamukko ewammwe, naddala ewali ekiggya gye mwaziika abantu abo, mubeere nga mutuulamukko. Kijja kuba kibayambako, emyoyo gy'abantu abaafa egibajjira mu birooto gijja kuvaawo. Ekirala, mulime kubijja, mulime ku malaala ago, mugalime mugalongoose bulungi. Bwe muba mulina kasente amalaalo mugatereeze, mugazimbe. Bazadde bammwe mubeere nga mutereeza amalaalo gaabwe, tebajja kuddamu kubajjira mu birooto. Ekirala, bwe mumala okulima amalaalo ago bulungi, musobola okuddamu ne mudda ku malaalo ago ku budde obw'ekawungeezi, enjuba ng'egwayo ne mubeera nga mufukamira, kwegamba ne mubeera nga mwogerakokko nabo. Musobola okuvaamu omwomu n'ogenda ku malaalo awo n'ofukamira bulungi nnyo, n'obeera ng'oyogerako ne muzaddewo n'omunnyonnyola n'omugamba nti embeera egaanye, embeera etabuse, siri bulungi, nina gundi andi obubi ku mulimu, nina gundi tandi bulungi. Kijja kuba kikuyambako bulungi nnyo, kuba muzaddewo buli waakulaba nga toli bulungi, ng'olina embeera ekusoomooza, kiba kyangu nnyo okujjira mu birooto. Ekirala, bw'oba tosobodde kuŋŋaanya banno, tugeze nga ggwe tolina busobozi busobola kugamba baganda bo kugenda mu kyalo, gwe nga ggwe osobola okwejjamu. Gamba singa nfunayo emitwalo nga 10 njagala ŋŋendeko mu kyalo nnime ku maama wange oba nnime ku taata wange. Beera ng'okyogera mu mutima gwo. Ssente bw'ozifuna z'oyogedde mu nnaku 2 mu wiiki eyo, fuba okulaba ng'onyigiriza. Gendako ewammwe mu kyalo, genda olime ku bijja bya maamawo, genda olime ku bijja bya taatawo, birongoose. Fukamira oyogere nabo, oyogere embeera ekusoomooza gy'oli mu kibuga, yogera mulabewo yenna akumazeeko emirembe. Bw'omaliriza okwogera ensonga zo, beera ng'okomawo ku kibuga, ojja kulaba ng'embeera ekyukira ddala bulungi nnyo. Abantu abo bakujjira mu birooto abaafa tebajja kuddamu kujjira, bijja kuyambako, ebirooto ebyo tebijja kudda. Ekyo mbabuulira, lwakuba abasinga batera obbabuzaabuza, oloota ekirooto ng'ekyo n'oloota maamawo n'oloota taatawo, olina akugamba nti oyo jjajja gundi yakusumbuwa, nti oba yakubanja, nti oba kino, nti oba kiri. Nedda, buli w'oloota ekirooto nga kikwata ku muntu wo, muzaddewo, jjajjaawo, fuba okulaba ng'ogenda gye bali, kijja kuyambako. Fukamira oyogere ekikubuzizza, oyogere ensonga ezikumazeeko emirembe, kijja kuba kikuyambirako ddala bulungi nnyo. Ojja kuba nnyongera okubannyonnyola ku nsonga eyo. Kyekyo kye njagadde okubeera nga mbabuulira. Kambaye WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel ya Fate wa Chaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.